Ambirizi wa polisi omuri Masaka empangu Greater Masaka twine SP atwaha kasiri naza kutushobora aha buhenda baragira muri Masaka bonka byo kwerinda bagerizeho batakuringa bakwatanisa n'umuntu wa burijo okureba ngo na partners abana narshi security organizations zindi bareba ngo byamukonka katabaze twakire afande oramusiho abakutireba tayari West nsanyise kubawurizako n'aba batulaba balamusizaako nekiramusi ekisinga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aine baganda bange bali abenshi kugenda nti omukama mulungi ekiseera kyonna era zembera zewa tubebaza okubeera nga mususowaza nnyo y'okwerinda atubadde nga tukolagana bulungi ne Tayari TV endala at least mugezaako okulaba nga mukijjayo mbabuulira zigenda maaso nembayo kye balina okukola okulaba nga tukolagana bulungi ne poliisi okumalawo obumenyi bw'amateeka oba oli ano oba okukendera kyenyinza okutegeeza abatulaba nti obumenyi bw'amateeka bugenze bukendeera obendobendo bino eby'e Masaka naye nga obuvunaanyizibwa buno bukoleddwa abantu ab'enjawulo omuli Coast Uganda Police, UPDF n'ebitongole ebirala bitukola nabyo ebyokwerinda ddala ebyo ebiketta awo kosa n'abantu ba bulijjo abagezaako okulaba nga obumenyi bw'amateeka bukendeera ddala nga bakolagana bulungi naffe saako n'abo abakulembeze abo wansi kuyite policies wabaddewo ng'omwaka ogwo guwedde wabaddewo embeera y'obumenyi bw'amateeka naddala obutwalira amateeka mu ngalo oli ne bamukwata ne bamuteebereza nti mumenyi w'amateeka bwe batyo ne babeera nga bamukuba obuuli awo n'omutta ne bamutta naye ogenda okuceekenneenya nga omuntu gwe bakubye si mumenyi w'amateeka wabula bamuteebereza buteebereza kyetubeera tugamba abantu baffe nti omuntu amaanyi g'okozesa okuba omuntu omutte kwe tusaba ogakozesa omuntu oyo muleete ku poliisi poliisi ebeere nga ekola investigations okulaba nti omuntu ng'oyo bw'aba nga alina emisango atwalibwe mu kooti bw'aba nga talina misango era abawabi wa gavumenti atubuulire ekituzaako so amaanyi ago ge mukozesa abatuuze nga mukuba abantu okubatta nga musuubira nti bamenyi b'amateeka mugakozese okuba nga omuntu oyo temumukuba wabula mumutukwase amateeka gabeere nga gamulamuza ndowooza walaba ebyagwa ku muzannyi wa rugby Kampala eyo gye batta nembeera eyo bweti ogenda okyetegereza nga tiyalina musango so ekintu ky'okwala amateeka mu ngalo twakambuwaddemu tetugenda kukira muntu n'omupoliisi atwalira amateeka muki mu ngalo bw'aba mubbi omuntu alina omulamula aba alina omulamula ba mirundi ebiri mukama katonda ne kooti so kati gwe bw'otandika okusalira omuntu omusango n'omwana ekibonerezo nga toli kooti ate nga toli katonda kikola ky'oba okoze kiba kimenya amateeka omuntu bw'aba afudde tugenda kutwala ku mada omuntu bw'aba tafudde tujja kutwala ku attempted murder n'ebintu ebiringa afande twagarukaho kake nyuma omukuza kugira ngo habaho obuhenda baragiro omu kyaro nko mu nyendo aho turebere ngo obuhenda baragiro bweyongire na no kutwarira amateeka mu ngaro nyowe omuntu wa burijo nyine kakwate kina police nari ninyiziraho nintunganta access ejo okubahika omuntu wa bulijjo bayirewe ne bobeerawo ne bakuba omuntu ng'olaba obunaani bw'omusango kubanga olabye netokoze kimala kulaba nga otaakiriza embeera ebadde egenda mu maaso so tukusuubira ggwe omulabi wa Tayari TV okulaba nga olaba obumenyi bw'amateeka otegeeza poliisi tubadde nga tuwa abantu enamba z'amasimu omuli 999 omuli 124 ezo enamba ez'obwereere z'okubako naffe ffennyini tubadde nga tugaba enamba z'amasimu ezaffe n'ez'abakulu ba poliisi mu bitundu gye muwangaalira kuba ku ssimu eyo tutegeeze kumenya amateeka obugenda mu maaso n'ekirala abantu abamu balina obwana obuto bwe balabye ddala nga bumenya amateeka ng'okuba abantu pavers bibadde byatandise okumerukawo naye twabakutte bonna netubatwala mu kooti era kooti ne basindika gye balina okubeera abaana bano bwe tuba situbakomyeko bajja kutufuukira ekirala kubanga bo waliwo n'abantu ababakozesa ng'amanya bw'anaakozesa omwana w'emyaka 14 situjja mutwala mu prison bw'asuubira so n'akozesa omwana ng'oyo kugenda okubba
abaana bano kati tubakwata ntubatwala mu kooti ne basindika mu remand homes basobola okubangulwa mu myaka gyabwe gye balina. So kati gwe ngaali mu nnyendo ali mu bitundu ebirala byonna ebirimu obumenyi bw'amateeka buvunaanyizibwa bwo okulaba nti ekitundu kyo tekiri mu bumenyi bw'amateeka. So bw'olaba omuntu agezaako okumenya amateeka obubbi obumerukawo buvunaanyizibwa bwo okutegeeza local authorities oba LCs oba oli awo n'okujja gye tuli tulabike ng'ensonga ezituzikwasa. Iwe nk'omupoliisi oshemekwa nooyetwaza ota omu bantu ba buriijo? Of course kati bwe tuli wano tuba tubasomesa, tukoze meetings ez'enjawulo okulaba nga tusomesa abantu ngeri gye basobola okwetangira obumenyi bw'amateeka n'engeri gye basobola okuloopamu obumenyi bw'amateeka. Kati tubadde nga tukola ne local authorities ba LCs nga bakolawo meetings naffe mwe tugenda ntubeera nga tusomesa abantu ngeri gye balina okwekuumamu. Kati waliwo abantu baffe n'agenda agula emmotoka ya $5,000,000 n'alemwa n'ogiteekamu akapeesa n'alemwa ogiteekamu saayansi nti omuntu bajja ogikoleeza eso egaana n'agikwata $5,000,000 n'agiteeka wabweru awo n'esola wabweru ye n'agida mu nnyumba ye n'egalirawo ne kufulu 3 yegalidde munda naye alese wabweru emmotoka ya $5,000,000. So tusaba abantu baffe obuntu obwo butono okuteekamu security mu mmotoka si kya bbeeyi nnyo. Kwata $1,000,000 $5,000 oteekemu saayansi oti omuntu newanajja nga atandise ogikoleeza kasajulira nga teyaka aba agenda gisuula wagikole ki agireke. Waliwo abantu abamanyi nti ebintu ebibbibwa bebalina awaka waabwe naye nga tene babireka ababbi babikola ki babirabira. Nosanga omuntu ayina ente kiralo ky'ente n'akireka wabweru talinawo yadde mukuumi ye nadda mu nnyumba neyeesibirayo. Kakati gwe weesibidde munda naye ate ente ezo gezaho okulaba nga n'ebyokwerinda obiteekawo at least beerawo ne cameras beerawo n'abakuumi bosobola okuwaayo akasente babeere nga bakumonitaringirako. Naffe poliisi weetu UPDF weeri okubakuuma bw'olaba nga ebintu by'olina byetaagamu ebyokwerinda ebisusse ku by'abalala tutegeezeeko ebyokwerinda byaffe weebiri tujja kujja tubeere nga tuwawo obukuumi. Kati obumenyi bw'amateeka obw'emmwanyi abantu ababba emmwanyi abantu ababba ebisolo wano mu Greater Masaka East ne West tukyabatira ku liiso tetukyabagabira na bondi barimu babeeramu naye kati bagenze bakendeera babba ebisolo ne babiteeka mu mamotoka. Nnaku ezerakaye tulina bwe twakwata n'ennyama mu mmotoka twagenda omukunyaakunya ng'agamba nti nze ngula nte zifudde agula nte zifudde agenda yagamba alina gyagitwala. Kati bw'oba ogula nte zifudde bwekiba nga kituufu ogenda biguzaani. So twagenda okizuula ng'alabika alina ennyama ya bisolo bya muttale wagamba bamutwala mu makooti era ali yawemba n'emisango. So ebyokwerinda tubisosowaza nnyo naddala ku makubo omuntu byetwalina tulina okumanya ki ekiri mu mmotoka yo. Bw'obanga olina emmwanyizo gezaako tutegeeza mu budde tubeere nga tusosowaza nnyo awo wooli n'oyo yennyini ayetaaga ebyokwerinda ebisusse ku by'abalala naye atutegeeze nti bannange nze bennyina neetaaga obukuumi okusinga ku bw'abalala. Wagamba aha bushuma obw'amatungo omwizere nimukwata omu kicweka eki districts ezibeetorire zitari mu Greater Masaka ezirimu nka Kiruhura ne borderinga na Lyantonde nangwa na Mbarraha n'Isingiro na Kazo n'Ibanda ezitukumanya nk'ez'abariisa hariho ekiragiro kibatiireho ky'obutatambuza amatungo konka koko boriyaha aha muri Nyendo aha totaha iwe oreba motoka yarabaho epakire eri kuza Kampala okiburiyaho rebe ndijo no yarabaho epakire kuza Mbarra bariya batiireho ekiragiro imwe aba Masaka tugire ngu nimwe mukine flexibility ejo y'abantu kutambuza amatungo mu rukwenda ngu nk'endwara ezibira abantu kugira ngo bateho butare no kutambuza amatungo tuzi kuza kweyongera imwe n'umutaho measurements kugira ngo abantu abo nabo batebekana. Ekiragiro ekyo sinakisoma koko naye kyemmanyi nti ente erina okutambula okuva mu kitundu ekimu okugenda mu kirala erina okuba ne clearance tugiyite ebbaluwa ejikiriza okutambuzibwa ng'etandikira ku kyalo ku LC kati oyo wa LC kasitagi wa clearance ne veterinary officer
naye n'ateekako empapula ze n'abo ab'ebisolo ne bazita kati ffe tuba tutuna nsonga lwaki tuyimiriza emmotoka ng'eyo kubanga eba erina clearance egitadde okuva gyevudde okutuuka eno gy'ebeeri so kati naye nga tube tukolagana bulungi ne disitulikisi ezituliraanye okulaba nga tumunyisa enjiri n'okulaba nga omenyi w'amateeka nga buno tebubeerawo naye obulwadde buno buba mwebuli tukolera wamu okulaba nga ente zino tezitambula naye ze ziba zitambudde ebiseera ebisinga ziba zirina clearance era nga ziteereddwa nga waliwo ebipapula ebizikiriza okutambula. Afande omu region eje ya Greater Masaka twatandikira nangwaho muri Masaka City tukazumu outskirts muri Masaka district tukashuma muri Semba bro kuchondozo kutukozere esande huri tutambara na minister wa local government turebere emishango mingi y'abantu bamba raising ku rugombyaro bakugira ngo reports na statements ziriyo mu police. Emyaka 30 nyuma umuri ya Semba bari hakaze emishango gwitaka ba reporting ga police konka tubakatunga justice ubuzubuntu burugahi kugira ngo omuntu na leta mushango owanyu konkabura kutunga oburinganiza obuzubu tusanze mu bantu baffe kubanti abantu baffe bangwirwa nnyo okuwaaba naye ate ne bakalubirirwa nnyo okuleetera obujulizi mbangwirwa okutabaza konka bagumirwa okuleeta obujulizi olwejja n'aloopa omusango naye nga obujulizi abulina n'agamba afande kankomewo kaleta abajulizi bange n'agaana okuta kati abantu abamu abadde bagenda mu maaso ga minisita abamu nga bagamba nti naloopa ku poliisi naye nga yakoma kuleeta ku reference n'afuna reference ye n'addayo ewaka n'atuula so tusaba abantu baffe aba Masaka East ne West etugite kuleeta Masaka okulaba nti bw'oba oleese omusango ku poliisi gezaako okulaba nti n'okuleeta obujulizi abo abaalaba nga ekyo kikolebwa ekyo obutuleetera kwa bwe butuyamba okukola ku file ne twaliwo omuwabi wa government naye bw'ejjanga eriko statement yo yokka eba nzibu okujjako ngera okwataganye naffe nga tusobola okukozesa obujulizi bwaffe obwa science katugeze omuntu abbye ne tukozesa emba yaffe n'ekikonga olusu n'ekwata omuntu oba tukozesa kamera zaffe naye tusobola obikosa naye bw'obanga olina obujulizi butuleete naye naawe goberera omusango goberere omuntu aloopa ye nadda ne mawulire nze naloopa polisi terina kye yakoze naye naye nyine yaloopa yateekayo na statement ye bwebuzibu bwe tusanze naye waliwo emisango egiri mu kooti kati waliwo bwe badde baloopera omukulu minisita n'emisango egiri mu kooti kati ngono omukyala Zulaika atawaanya abantu wano misali ali makooti nga bwe bazze ne batuloopera bwe baloopera omukulu tusaba n'omukulu ayogereko ko n'abekooti banjizire ngu harimu emishango cases 53 eziturazigwirwe ahari nabweru Zulaika ogwo wa Nyendo wa Misari ishatu ahari eza 53 neza minister wa local government baramweza igwire konka ziri 53 ashura ejo mu koti apolisi bamukwata bamurekura ncheretwa checho of course ebiseera ebisinga omuntu bwajja ku poliisi nga bamuleese tumukutte tumujjako statement oluusi naawe bwa bondi era omuntu gwe tuba tusamoninze najja neereeta akola statement fayo nesigala ngaekola ki etambula so tumukwata kisinziira ku mbeera oba aliwamu eme kuba okimanya bulungi okweyimirira omuntu okuweebwa akalu ka poliisi kiri mu mateeka so tumuwa akakalu n'agenda okudda nga fayiro ewedde tumutwala mu kooti kati ono Zulaika tumututte mu makooti emirundi egiwerako naye oba oli awo bwe bamuta mu kooti namuwa beyiro weyakoma wakola ki watandika aye netuddamu netugulawo emisango emirala naye tukakasa nti abantu baffe bagenda kufuna obwenkanya kubanga tumwina era nga essaawa yonna agendera kutwalibwa mu kooti abire nga afuna n'emisango kyenkakasa waliwo ne fayiro eziri sanction ezigenda okumutwaza mu kooti nga negina emirala emipya nagyo bwe gimugoberera. Hariho ekintu kwenda kubuza hati aha nshonga ya Zulaika konka nimangu nibinja batwire mbakifesinga hatari na Masaka honka no mwihanga riyo na nabakore batayare West
niteka kinarshi iteka ndirigamba ki aha muntu orukwigurwaho emishango bakamwemerera akashora omushango gukabura akigurwaho ndijo bakamwemerera akashora nagwo omushango gukahwa akigurwaho ndijo yahika emishango 5 10 iratwatuzana omupira tukiteba goro yo kubanza eya kabiri narizazira nka penalties iyo kubanza ya kabiri ngo yakashatu ntuza kugitamu inokuzikirizana imwe tumwinite kari kugira ngo omuntu bamwemerere emirundi 2 ogwa kashatu ashime kwata kwemererwa akuba washanga omuntu agira omuchome emirundi 50 yayongera mweshatu akagaraka hacyaro kandi arthreat aho ntito irarikiriza abantu bafite bagezako kugaziya nyonsonga ya Zulaika neta ina misango girimo 50 imisango si mingi naye bakubanti abantu bafite baba balabye mukama waabo obo muntu kubasubiramu okubayamba bamubulira nebyo ebitaliyo so kati ebintu ebisinga bebayogedde si bituufu talina misango mingi nga boli mujogera naye ku misango gy'alina kakasa nti dimutwaza mu kooti era tetwamutwala mu kooti wabula kooti nemuwabbe naye kati tulinawo emisango ate emipya era nagyo gigenda omudisaayo mu kooti wabula kituwa Zulaika ne bannamagezi nti teri ali waggulu w'amateeka tuwulira ayina abayogerako nti bali mabegawe bamuyambako tiwali ali waggulu waki amateeka gakyenkanyi so Zulaika agenda kukiraba ekigenda okuva mu yebiraka kubanga tumutaddeko eriisa eringi naye tumutaddeko n'amaanyi n'okulaba nti ne kooti ndowooza eraba ebigenda maaso okulaba nti omuntu ono kizibu so tusaba abaganda baffe betukola nabo abakooti ti Zulaika ono tumukwate n'amaanyi titumuwa bbeiro asooka abeereyo bamusalire kubanga n'obujulizi bwe buli abantu bwe bali abamuwako obujulizi bino byakwate mayumba g'abantu oli azimbi ye najja n'ateekamu enzigi naggalawo kikolwa kibi nnyo aye tusabeera abantu baffe mututegeeze nga mu budde kubanga ffe kituteekawo oba ekitubeezaawo kwe kulaba nga tubakuuma n'ebyammwe tusobola kukkiriza bumenyi bw'amateeka ng'obwo ffe nga ffe Zulaika tumukozeeko naye tusabe abalala betukola nabo bateekemu amaanyi nga ge tuteekamu okulaba nga Zulaika ono akuumibwa nga tali mu bantu kubanga kirabika alina ahabwenche emishango y'amataka neyongera kuba esande hiro tutandikire kutambura omuroko government z'ebyange za Masaka tare batagamba emishango y'amataka watandikira mu estates za Rwembogo muri Sembabure okaza mu Rwanda muri Rakayi okaza bukakato muri Masaka okagarakaho muri Nyendo muri Masaka city emishango ni mingi neretwa kibari abantu kugira ngo bagomba zo mu emishango y'amataka of course emisango gy'amataka gino ekigireetera okuba nti mingi abantu bafa basinga tebasomye ate baba nga tebasomye basuubira mu kufuna mu bazadde baabwe kati waliwo abaana betwalabaawo nga batadde taata waabwe ku nninga abawa ettaka naye ate si buvunaanyizibwa bwa taata wa muzaddewo kuwa ttaka obuvunaanyizibwa bwe kusomesa kubeezaawo oweza emyaka 18 wevunaanyizibwako wekka naye n'osanga omwana ng'atali taata we ku nninga ampa ettaka ye taata waani yalimuwa so tulina obuzibu obwo buli awo obujja mu mbeera eyo ng'abaana baagala ettaka ate omuzadde agamba ettaka ly'abaana bonna oba ttaka lyange nammwe mugende mukola ebyammwe ekirala abantu bangi abatasobodde kukola wills obulagwa batugayita amalaami okulaama naafa nga alina ebyobugagga bingi ne faamu z'amataka kati mukama bwamujjulwa naafa nga tewalina kiwandiiko kyalesse kitusobola kugaidinga ffe ab'ebyokwerinda ne gavumenti okulaba engeri gyetugabanyamu ebintu ebyo abantu abo balwana ne batandika okulwanagana olw'ebintu ebyo nga buli omu asikazza wuwe awo nno netusaba abantu baffe abatulaba lwakuba nti obuzibu abantu baffe balina amanyi weetuli paka essaawa yonna tufa tukole obuwandiike obwo bwe tunaabukola bujja kuyambako gavumenti poliisi n'ebitongole ebirala okulaba nga ebintu bino bigabanyizibwa bulungi okwewala entalo ezigenda mu maaso abamu bagenda ne bajja ng'abaana abo
taata waabwe yabazaala ne bajja mu kaseera k'okuziika nabo baba baagala ebyabwe so kati kyova olaba ebyenfuna bye bireese entalo z'amataka okugenda mu maaso kubanga buli omu alwana ayagala ttaka ate ettaka lya bbeeyi lya buseere omuntu waba n'ettaka abo obugaga abukoze eki abumaze tetusaba abantu baffe tuba tulina amataka gaffe tugateeke mu buwanda oyeho okushomesa abantu kugira ngu bahandiike oburagwa akuba omuntu kwakweza kurwana na mutaahi we nibwakwera family nari mbarwana nkaba neighbors buremu negaruka wanyu okushomesa nkuza kukorwa buri omwe n'abebembezi imwe nkabe byokwerinda mukuntumaraho tuta obuzibu obwo ffe kye tukola nga tuyita mu department yaffe ya polisi n'omuntu wa bulijjo tuyita CRO tuyita mu ofisi zaffe omwogezi wa polisi n'abalala tubadde nga tugenda mu bitundu byaffe eyo mu ndeeyo mbuzigoto bw'ebyalo tusomesa abantu bakole ebiraamo era abamu tufunye results ennungi ne babiteeka mu buwandiike manyi ennaku ezo twafiira muganda waffe wano mwami Bosco Bitanda omulemirembe alina ebibugaga bingi nti yalinawo yadde ekiwandiiko ekiraga nti baba muziike wano nti oba ebibugaga ebiriwo ebitero agenda bigabanya bwe bati so kati tusanga obuzibu okukakkana nga tugyewo omulambo tugitutte mu mokyali tuguterese for some days okulaba nga embeera eterezebwa so tusaba gwatulaba okulaba nga okola obuvunaanyizibwa bwo okulanga ebintu ebiteeka mu buwandiike kinyuma nnyo ebintu ebyo biteeka mu mannya go gwe nga gwe kabikola kubanga obanga obitadde mu mannya go kitegeeza bijja kugabanyizibwa mu bantu abo bonna b'ozaala oba omuzadde Kampala oba omwana omuzadde Mpigi oba omuzadde Mbalala abaana bonna b'ozadde musaayi baba bajja kugabana ku bintu ebyo kasita oba ng'otadde mu mannya go naye tulina abantu baffe balina omukwano omungi love naddira ebintu bye n'abiteeka mu mannya g'omukyala babiteeka mu mannya g'omukyala enkya n'awasa omulala omukyala ono yekyasookerako okusaba divorce basaba okwawukana kooti ogimanyi ejja kusala nga egamba nti bagabane naye ng'oli w'ogabana naye teyateeka kwedde 1,200 so ne tusaba abantu baffe ebintu bibeere mu mannya go ggwe ntegerekeka bibeera mu mannya go onaaba mungu akujjuludde tujja kusobola obigabanya mu bantu abo abalina obifunamu ekirala tulina abantu abaddira ebintu era nebiteeka mu mannya g'abaana baabwe olina abaana 100 noddira ebintu bino biteeka mu mannya ga mwana atya mwana oyo omwana oba omutadde mu katyabaga kootala abantu kubanga mukama bw'anaakujjulula bano bajja kugamba ono yalina ebyobugagga bya taata waffe gwe bajja osookerako bamutugumbule oba oli awo bamutte kubanga bamanyi nawo n'awateeka mannya g'omwana laba omwana bw'alaba nga taata we mukama tamujjulula emaliriza awabidde taata we poliisi taata yeesalimbye ku kibanja kyange n'ennyumba yange awabira taata we ate kati poliisi yegenda kunoonyereza bujulizi kubanga endagaano yakolebwa chairman n'abajulizi bakola ki baaliwo naye ng'ono yakikola ng'ayagala ebintu bibeere mu mannya g'omwana we naye omwana laba batuuka okugobaganya taata we ku ttaka era okakana taata we yafa pressure ng'omwana gy'amutuusizzaako ng'amugobaganya so n'olw'ensonga ebintu by'ettaka bino bigazi era tusaba bikikwatako bonna tusomesa abantu tusaba ab'ekika tusomesa abaana abo abo bali wansi wammwe tulabike ng'ensonga y'ettaka eno tugigondera n'ekirala bannannyini ttaka omuntu agenda n'agula ettaka n'agula ekyapa nga tamanyi na bali ku ttaka kati olumala oggula agulira na Kampala eyo yamuguza ekyapa n'ekyuka nekida ne mannya ge najja ku ground nga kuliko abantu bwe babo n'atandika okugobagana n'abatuuze ab'ebibanja twebaza gavumenti ya Uganda Police abalwanya ennyo okulaba nti abantu batulugunyizibwa ku mataka gaabwe bwe balina ebibanja byabwe omuntu yenna agula ekyapa ettaka mu kyapa buvunaanyizibwa bwe okusooka okulaba abali ku ground oyo atunda alina okubuuza abali ku ground oba bali willing okuwegula oba okugula ettaka oba tebasobola wasobola okugenda ebbali n'afuna akola ki atunda ate bw'aba atunda alina kuba ku ground abantu ne bamanya ani aguze basobole okukolagana bulungi naye so bano abalwanisi ab'amataka nabo baleese emivuyo mingi okulaba nga ettaka
lifuka kyakulwanira kubanga bo bagenda ne bagulira eyo ne bagenda balwanyisa abantu baffe n'okugulanga naye nga Uganda Police tetujja kukkiriza muntu kugula muntu ku ttaka lyabaddeko ebbanga olw'okuba nti alina ekyapa omuntu alina ekibanja naye avunaanyizibwa kumpi kyenkanyi okuba ku ttaka eryo oba mu kibanja. Afande ninyikiriza ngu omumatu wahurire abantu abarikwihaho sente kwejumbira mu programu za government nikyeshanirizaho n'abapolisi nangwa ab'ebyokwerinda bingi abakuta omukono muhango mu kwextortinga sente na omu bantu kwebisaho imwe nk'abakubebembera enshonga egyo mwatandika kugya addressinga ekintu ekikwatagana ne parish development model oba sente ezigendererwamu okukulaakulanya abantu baffe naddala abo ab'owansi. Uganda Police n'ebitongole ebirala bikuuma ddembe tetusobola na lunaku n'olumu kuttira muntu poliisi era omuntu yenna akwata ssente mu mbeera y'enguzi tubadde nga tubakwatawo ne tubatwala mu makooti. Lwaki omuntu tasobola kuba ng'afuna emiliyoni y'essente ate gwe n'omuggyako emitwalo 3 kiseeza aba afunye ensango bw'anaabazaayo n'amuddizaayo tubakwata era walabe ne minisita Balamu yabadde wano yabadde alinako bamulopera n'abatukwasa era abo tukakasa nti fayiro zaabwe ziri kumpi nakugwa abeere nga bagenda mu mbuga z'amateeka bavunaani. So ali eyo olina omuntu gwajjako ssente nga tonakwatibwa kyobumanyi essaawa ena tutuukako yatugenda kukwata. So amagezi tukwagaabwa kwata ssente ezo wajja ku mukyalo oyo omunaku omusajja oyo omunaku ozimuddize ng'obudde tibunaba kwonoonekera. Otherwise singa oyo ajja n'akugulako omusango tugenda kukwata kuguleko emisango. Omukulembeze w'eggwanga yalagira abo tujja nabba wa bondi si ba bondi era bwe tukwata ng'owedde ssente za PDM ogyeko omuntu enguzi tojja kuweebwa bondi tujja kutwala butereevu mu kooti ovunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Kandi abanyu abapolisi n'abakwiyaho abantu baburijo sente omu mishango yabo ababahanguuto akagira ati banza ompeyo 5 omushango gwawe gwire kanje kandi nabo barimu. Nze mbuulira nti waliwo abantu bafa bali enguzi naye bazirireeyo mu bbanga tetumanyi. Nga Uganda Police fumirira ebikolwa gavumenti etusasula omusaala ogumala etuwa amafuta newe tuba tugenda kukwata abantu so kati gwajjako abantu ssente obanga gy'oli kyokola kimenya amateeka era essaawa yonna tugenda kugombamu obwala. Kinkakasa oba kinkakasa abatulaba ife nga Uganda Police tetujjaako bantu ssente mu mbeera ey'enguzi wabula waliwo services zisasulibwa zona aliza kubuuza naye ate nazo tebazisasula nga basasula kaashi sente zigenda mu banka kati nga sente ng'olina ekivulu ng'ogenda kukola kivulu ng'oyagala olukusa oyagala security sente ezo basasula sente mu banka omusolo n'ebintu ebyo n'abasirikale n'obasasulira era babisasulira police headquarters enago n'ogenda mu banka n'osasula ne bakuwa ekiraga nti okoze eki nti osasudde n'ojja ne tukuwa abasirikale ne bagenda ne bakuuma mu kivulu kyo. Waliwo ne sente endala nga police report oba oyagala police report naye esasulibwa mitwalo nga 6,200 kisinziira na ku report bweri nazo osasula mu banka sizaakuwa musirikale tegeregeka. Then ne wabaawo ne sente endala z'osasula kati ng'okukebera emmotoka inspection nazo sente osasula mu banka kulaba nga emmotoka ekeberebwa omukugu waffe bwe twandise IO naye bino ebirala tewaliiwo sente n'emu gy'okwata kuba musirikale kyabeeko kyakukolera kikyamu. Naye waliwo abamu abavaayo ne bakema abasirikale baffe ne sente ffe twogere Oluganda balina bye boogera awo naga twogere Oluganda n'ebintu ebiringa ebyo togenda maaso nakema abasirikale baffe nti mwogere Oluganda ng'okozesa sente tujja kugulako emisango gy'okuwa abasirikale enguzi kubanga awadde enguzi ne gwe bagiwadde bonna bavunaanibwa kyenkanyi. Afande mwine iteeka erikwata abantu b'ebyirika hanguuto wano orugambara hariyo checkpoint eibasi zikwemereraho bakamanya ngu yasimbura edakiika ezi neza kuhika Masaka omushaaha ezi konka oruguuto rwambara Masaka Kampala nirwo rukisingireyo accidents
aha bwengi kandi aho kutambura buri kilometers 3 hariho road block hariho aba traffic aha bwengi immediately ko kuba waraga hambu traffic hari hari marongo accident kwa week ubuzubunu burgaye kakati ibintu bya accident bino bantu banjawulo abavunanyizibwa kwekyo okusookera ddala omuntu oyo tusimbako olukoba tugamba nti yaleeta accident oyo mugoba w'ekidduka n'owo kubanza oyo asookerwako drive kubanga dereva amanyirawo nti no emmotoka gy'avuga ganyegenya oba tetunkana na mutindo gwa kkubo naye n'agamba nze kangivuga ntuuka nze nja kutuuka kana akalala akaliko omupiira n'agulaba nti gwazimbye naye n'alemerako nago akanvuge oyo dereva yasookerwako dereva oyo okuba yasookerwako yagenda ne mubaala n'anywa omwenge tumala okunywa omwenge wano omusajja gwe nali naye ennaku ezo n'agamba nti oyo omusajja ne bw'aba anywedde atya kasita atula ku steeringi bw'ati n'omushango muka agenda kuvuga paka waka so ezo nazo nansuubiza oyo dereva w'emmotoka abamu bavuga ng'ayagala kuvuga luutu eziwera n'avuga ng'adduka misimbi omu n'avuga ng'awulira ye ayinamu omutima ogw'okubeera nti ye buli mmotoka gy'alaba kukuba alina jiisi alinga agamba nti emmotoka gy'alina yeesinga okudduka so omusango ogusooka tugusalira oyo yalona bakunenya poliisi sooka onenye omuntu oyo avuga ekidduka nga tatuukana na kkubo talina pamit oluusi alina pamit tetuukana na kiraasi eyo gy'avuga kati olaba ono omwami eyali avuga baasi yatta abaana b'essomero kigambibwa yali talina na pamit kati oyo yasookerwako okukola ki okunenyezebwa omulala ye nannyini mmotoka atasooka kwekenneenya dereva we dereva ono gwempa emmotoka ayina ebisaanyizo ebigivuga naawe omusango tugukola ki tugusalira omulala yoyo atula mu mmotoka ne bamuvuga nga bwe baagala ne bakuvuga speed ng'ogiraba speed gye bakuvuga ekutwala amagombe is taking you to hell naye naawe n'okkiriza nti bakuvuge mu nvuga eyo naawe omusango tugukola ki tugusalira then ekirala okulaba nti abantu baffe bavuga speed gyatasobola kukontrolinga ng'alina kyeyeekanze oyo n'avuga speed naye bw'aba yeekanze ekintu ne bw'agisiba atya tasobola kutaakirizibwa mu mbeera ng'eyo so obuzibu obwo tubulina n'ekirala tulina amakubo kati ekkubo eryo ery'embala lirina amakoona mangi abantu baffe bajja ne bayitako nga sibaayo omuntu avudde Kampala aze mu nnaku nkulu agamba ntunudde embalala n'alowooza nti watereevu nga gy'avudde agenda okusanga nga koona amaliriza ng'aguddeyo so tuvuge speed eyo gye tusobola kontrolinga singa wabaawo ekikoze eki ekibatiza abalala abavuga b'ebidduka bavuga nga balina batadde ku mitwe omuli omwenge ebiragaalagala omuli enjaga n'amayirungi bingi abantu babikozesa ne babeera nga bireeta obubenje ate n'ekirala ekyasinze omuntu otulo tumuluma tumukwata ku steeringi awo n'agamba nja kumala kutuuka mbalala bw'owulira ng'otulo tuzize gy'oli paakingako ebbali wumulako eddakiika ne bwe zibeera 3 ojja kuba okkakkanya obeere ng'ovuga emmotoka ogende mu maaso tewali kyakunywa kye bagenda kukuwa esa tulo okukuluma ne bw'oteeka ebigere mu mazzi otulo tujja kusigala nga tukola ki so twewala obuntu ng'obwo nga naffe bwe twogera ne bakama baffe ab'amakubo okusobola okuba nga batugiramu obukoonakoono obwo busobola okuggibwamu ne zebra crossing n'ebiringa ebyo naye naawe omugoba w'ekidduka twala obuvunaanyizibwa gwali awo gwe bavuga twala obuvunaanyizibwa era tubadde nga tuwa abantu amagezi nti bw'oba olinnya emmotoka eyo kyandibadde kirungi n'ogikuba akafaananyi nga tonagituulamu akafaananyi awo katuyamba nnyo nti osobola okusindikira eri gy'olaga ngaba eninnya ebbaasi bweti kyonna kyonna ekintuukako eno baasi gyenkoze eki gyensigiddemu abantu bangi abafudde ne tubaziika mu limboozi naye ng'abantu baabwe tebamanyi waka akafaananyi tetteeka ligaana kuba okufaananyi kitegeeza abantu mmotoka gy'olinnye kireme beekuvuze mu nvuga embi
kusindika busindika message nti ne mmotoka bweti ne bweti n'envuga gyevugamu tuyinza obutatuuka poliisi tujja sobola okukola ki okwasaganya ensonga eyo ekirala tetuna bye tukoze okumala obumenyi obubenje obwo tuna bye tukoze kati ng'ekiriwo instructions ezavudde Ministry of Education buli mmotoka okuba nti ekeberebwa ddala ezo ezitwala abaana okulambula n'abaana okusoma tuzikebera okulaba bazituukana n'omutindo ezibanga tezituukana na kkubo tuzisitopinga okuddamu okutambuza abantu era ennaku ne twatandise muzikwata kuba twali tukitaddewo nga kyabwereere ng'oleeta emmotoka nitugikebera nitugamba ebifuna ogenda n'obikola n'okoma nitukuwa certificate ekukkiriza nti emmotoka yo eri oke osobola okutambula so n'olw'ensonga eyo tulina ne poliisi yaffe eri kungulu ogwayo gwakulaba nti emmotoka etambula etuukana n'omutindo etisa excess agivuga alina pamiti emusobozesa okukola ekyo n'ebintu ebiringa ebyo so bwe tubanga naffe tukoze ogwaffe naawe ali eyo kola ogugwo kanika emmotoka yo kakasa nti emipiira egiri ku mmotoka mituufu kakasa nti dereva wo tatamidde kakasa nti dereva wo tomuwa ngendo zonna kubanga olina dereva abuze paka mbalafu naye agizza abeere nga takoowa so bwe tunaaba tukoze ebintu ng'ebyo n'okugondera sipiidi eri ku makubo tujja kuba tumalawo obumenyi bw'amateeka naddala obubenje buno obutumaliddewo abantu afande ninkiriza ngu ime nk'aba poliisi na traffic hashemeka hariho sayinizi ezimu kutaha nguuto nk'aha ishomero aha kanisa omu buduuka ndigire kuruga sayidi za Rakai natambura aha ruguuto rukuruga Masaka kuza Kyotera oruba rukukora harimu ebiina harimu obuhampusi aha bw'omucuucu oriya navuga sipiidi ya 50-60 oshanga yakagwiremu road signs eziriyo kandi zirarikiriza ayingambira natungira report yo kugira ngo abantu bakurenga 15 bafire aha butandezo bakutunga ha ruguuto rwo ekibaremise kutaho obukumi bw'amana ha ruguuto rwo nahampusi ziriho n'obu bukubambutemba munongo omuntu atari kubasa kurabaho niki ensonga y'obubenje naddala wano ku Mutukula road abantu baffe balemudde okutegeera nti ekkubo liri mu kukolebwa aye naffe tutambulirako tulina okumanya nti ffe tutambulirako naye ate n'abakola bali mu kukola ki kuba tujja kuliggala nti bakoleku abantu balekerawo okutambula wabula buvunaanyizibwabwe okulaba nti omuntu oyo omusirikale oyo ali ku kkubo aba akuyimiriza nti sooka oyimiriremu waliwo endala ezijja oba sooka oyimiremu emmotoka zaffe zikyuka abantu baffe abamu tebabiwuliriza bamuyimiriza ye n'asigala ng'akola ki agenda okutuuka mu maaso nga basimyemu ekinnya bali mu kukolawo kukana ng'abantu abakoze eki abasi ekyo nakyo tukiteeka ku muntu oyo omuvuzi w'ekidduka atagobeera bubonero buli ku makubo n'abo abali ku makubo obadde oyogera ku kya sipiidi waliwo obupande bwe baterekako kitoyisa obayisa n'ebintu ebiringa ebyo kwebiri ku makubo naye badereva baffe tebabikola ki tebabigendera tusaba tugende maaso n'okusomesa abadereva tetusomeseza tukooye kati kyetukola kuba papula n'okubasiba ne tubasiba ekyo tukiina nakyo kijja kutuyambako naye bano abakozesa olugendo lwe Mutukula road tugezeeko okulaba nga tukendeza sipiidi kubanga ekisookera ddala kuliko enfuufu obajja kuba tulaba gy'olaga ekirala kuliko zihampusi tojja ziraba onaabudduka nnyo naye ekirala abakozi abasiku nabo bagenda maaso n'okukola gezaako okulaba nti obalansinga abakozi b'ekkubo n'enfuufu naawe atambulirako kijja tuyambako okukendeza obumenyi bw'amateeka naye twebaza abasiku abakola ekkubo lino nabo bagezaawo okulaba nti bayiwamuko ku mazzi nakyo kiyambako okulaba nti omuntu asobola okulaba gy'akola ki gy'alaga tugezeeko nga bwe tusobola twewala endiima twewala okuvuga nga tutamidde twewala okuvugisa akakyamuukirira ako abantu tebakyamuukirira ng'avuga emmotoka oluusi akagigula ng'awulira ayagala kumalayo sipiidi mita yaayo afande turi kuhendera ekintu kya fraud kibiire common obufere tukimareho tuta nicyo kibuuzo kya muheru tukakoreka kaza kukora abantu baffe balina okukimanya nti eggwanga girikoma okubanga likula oba ebibuga girikoma okubanga bikula n'abagezi beeyongera the sharp people
ku mitimbagano okwo kuliko abantu abazanyira okuzaala gwenga gwe omutuuze ali eyo mu kyalo ekyanamukaaga omuntu akusindikira ate mezi nakugamba owangudde bodaboda sindika million 2 owangudde emmotoka owangudde ettaka soka wetunulemu oteekako airtime wa 10 olunaku lwaki gwe basiima ne bakubira nti owangudde ate nabo tebakomye okwebaga nti owangudde era ne bakusaba ne ssente zituweerezeeyo emiliyoni y'essente tukole ku processi zino bannange mubuuke awo baba bayaadi bw'olabanga ng'omuntu akusindika message bwe butyo bako bweweebuuzaako kubira ku mukuuma ddembe kubira ku mukulu wo omuganda omuzadde we kubanga omufeero naye n'engeri gyakukwatamu nga takukkiriza kwekyusa okitegeera takukkiriza kukubira muntu yenna simu asooka nakukubira nagamba nyigamu booti n'onyiga n'otuuka ne kaseera we bagamba nti no teekamu piini naawe n'oteekamu bannange tweddeko bannayuganda bannamasaka okwewala obufere nga buno tosobola kufuna kyotakoleredde abantu ba Rakai egombora ya Rwanda baragayo bakagambira minisita ngu eminyete yakuriya nesiba omuzaara gambling kandi ituma ngo no mbibuga cities emizano nkejo erikuretwaho bworo ni mingi ja dressing otereze na message y'abantu ba Greater Masaka ngasina bagenda waawo waliwo n'obufere obugenda maaso mu byamataka abachairman abo abamu si balungi bine stamp omuntu neyewola sente ne bawandiika atunze oli yewoza akakadde kamu ne bawandiika nti atunze tulabye abantu bangi ennyumba zaabwe zigenze matatu gaabwe gagenze mu ŋŋendo eyo tusaba abachairman mwena abatulaba bw'oba omuntu ali mu kwewola sente kiwandiike nti ali mukola ki kwewola tulekeraawo okuwandiika atunze kuba ebintu by'abantu biri mu kugenda mu ŋŋendo eyo then bino ebyabazaala zaala tumanikinga era abantu abenyigira mu kubazaala bali manage oba tulina license ya zaala tusobola kukola bya zaala ate zaala agendamu abantu abaweza emyaka 18 okudda waggulu so oyo naye yenyigira mu zaala wenyigira mu zaala nga ggwe era tojja ku poliisi yaffe nti no bakubbye ng'ogenze mu zaala kubanga zaala si mutuufu era nabangi abamulimu bumenyi bw'amaki bw'amateeka naye waliwo operation ezikolebwa nga abo abatunuulira ebyo bayambibwako poliisi tubadde tugenda tujjamu abantu ngaabo tulaba nga abantu babeera bulungi sibula abantu b'e Masaka abantu b'e Masaka ne Uganda yonna okutwaliza awamu baganda baffe ab'embalala naye ali west gyesinziira tubalamusizaako era mwebala okugyekuumirako tubasaba eyo gye muli musosowaze nnyo ebyokwerinda siraba lwaki ogenda mu dduuka n'otandika okulamuza n'ogamba eno ekufulu ya mmeka $5,000 eno ya mmeka $1,000 ate eno ya 15,000 nti mpa eno ey'ettaano beera ng'ogula ekufulu eyo ey'ebbeeyi ogiteeke ku nnyumba yo olabike nga newaba omubbi ali mu kugimenya osobola otukubira esimu okumusanga ali mu gitetenka n'egikutula oba kugimenya n'ekirala tubeere nga awo we tuli twekukolako security twalina nga kyetuyita mayumba 10 enaku zino tugezaako nokizza mu bantu ng'ennyumba 10 zisobola okwekuuma abantu baffe ntibakubiriza okugula ziwiso tubadde nga tubagamba wano waba nga omubbi alumbye ennyumba ya gundi fuuwa wiso neiba wagiwulire n'oli agiwulire musobole okubanga muvayo musobole okubanga musobole okwekuuma buli muntu ali wano atulaba beera n'essimu ya osiiwo akutwala mu kitundu buli saabu kawunti waliyo poliisi beera n'ennamba ya poliisi beera n'ennamba ya osi beera n'ennamba ya kawunta nti kinalina ekitukutukako abantu abo bakubira direct babeera nga bajja bakuyamba naye waliwo abantu betulaba nga tamalina osiiwo erinnya lye tamalina chairman era osiiwo n'amanya ge so ekintu kikuba enkikwe kyannaku so mwena abatulaba tubasaba ebyokwerinda mubiteeke ku mwanjo mwewale abafere mwewale abantu abo abateeka mu kukemebwa bw'olaba nga bakuba omuntu nga bagamba nti mubbi gukubira poliisi bagambe bana ekimukola kikyamu
omuntu wetu mutwale kuki ku poliisi. Tunakola kino tujja kumalawo naddala emisango egyo gy'okutta abantu abatalina misango. Tubaagala nnyo akupeera kino nambyogedde ssebo kuba Katonda n'ensi yange. Right Honorable. Tumwagala nnyo aye tumukulisa tumwozaayoza okusigalamu mu ofiisi ya Deputy Speaker. Tukwagala nnyo ate webale kutuleetera Tayari West etukola bulungi n'abaana abakolako ssebo beba abamalayo. Amiina. Kandi lizoba twatiri omu district eya Masaka City mu Masaka City konka ntugamba aha nshonga za Greater Masaka ebyokurinda ebyagambaho nabasa kuba yanemphasizing aha Rwanda inagambira hari cyana mukaka ahari Nyendo ahari Misari ahari kuriya omuriro w'embogo na rumiyaga konka nebitukwataho twena n'omuntu orugomba n'orumbende n'omuntu orukarangara hamwaro nshongezo tusemeye kuzegendesera tukareba ngo twayirinda aha bumwe bwitu takarga Tayari West osibe kurungi.